kwefuga kuba tulina esiri mabega kirowoozo kyange kuba Uganda erina processes yasooka okuyitamu tulyoke tutuuke ku meefuga katayinza kwogera kwefuga kwa Uganda batwayogera ku James Kiwanuka kuba he was the first prime minister simanyi tekirina buzibu bwa wano mu maaso mbaddewo bakulembeze ekyaba bakola ennyo kakati kinjagala okugamba nti lwaki ndese James Kiwanuka awo waliwo ekyatandikibwawo leave all that nti ani yalwanirira okwefuga kwa Uganda ebituyinza okubireka kuba bakingi lwaki tumaze wiiki ewedde okay Mengo by the way kwefuga kuno kwava mu Buganda kwava mu Mengo oba mwakimazibu nekyovulaba ndi Mengo ye ekuza lwa munaana iri awo nyine tubatutandikira awo nyine kakati awo waliwo okay wasigamba nti buli kimu kiri mu mutwe gwa Namugera naye awo mbadde ndabawo gaapu bano bagundi baamose baamala okugera ogundi ye Buganda eno yayisibwa etya nga ameefuga gatuuka kubanga waliwo problemu y'obote nebbeeni era Buganda ogenda okuyingira mu kabaka yekka era nebolgati gundi bingi kakati awo simanyi weyagala tugirize kubanga nze kati emikono gyo tugenda kukiyinzaamu naye kati tusooke n'okweyanjula tutandikire awo wali tuddawa nga tufuna obwetwaze bwe ng'omuntu alinnya omuvunaanyizibwa tugende mu maaso nze Namugera Francis Xavier obuvunaanyizibwa simanyi bweyagala kuŋŋamba obwange nga nze obwogwo ng'omuntu bwokola obuvunaanyizibwa bwenkola kwekansokerere bwenkozeeko mbadde mperezaako mu gavumenti ebiri eya Buganda nagiweerezaako ate neya kyenjagala okuga nti Sento ne Buganda bweŋŋamba bbiri awo njagala okutegeeza kubanga bwengenda eno mu Sento gavumenti gavumenti zizigiraki zikyukakyuka n'olwekyo mperezaako naweerezaako Mengo nga ndi mu office ya divisional engineer nga accounts assistant kino gyali myaka gya 1965 awo nga mpeereza mu gavumenti kati awo 66 gavumenti eya Buganda ewunzikibwa nga Obote ayungudde eggye eryalumba Mengo eryo lijje mu Ssaabasajja ate alyoke awaŋŋanguka okuwaŋŋangukako okwo kuba mu mugobe n'okugobwakwe okwo era yafiira bumuwaŋŋanguse era awo kumpi obuvuyo bwa gundi awo bwali bungi simanyi oba wali agadde okumanya engeri gye bawaŋŋangusaamu kabaka abo tujja kukaddira ku mulundi omulala akati awo balyoka bamuwaŋŋangusa kati olwo gavumenti netwala ofisi za Mengo zonna zinali nkolera wa division engineer mukono kubanga gavumenti yali ya Buganda yalina Masaka Bulemeezi Mubende n'Emukono kazegundi zange era bantu bayitanga divisional education officer, divisional engineer, akati awo gavumenti negatta ekintu kala neddira gundi eyo yali division negigatta wamu ate olwo nebagitonda mu district gye batuuma East Buganda ng'ate ekitebe kyayo kiri Bombo kati awo twatambulira bwe tuti kati bwe twava awo
ndowooza bitandika okutuuka ate gundi Obote naye lwebagira ki lwebamusitukiramu ate gundi Obote gundi Amini era bamusitukiramu ng'alimu ava mu lukiiko lwasingako era bamugambira waggulu nti tojja kugwa ku kisaawe kya Uganda oba kya Buganda kati naye nawawanguka kati eyo awo bwe nava eyo oza mu bimpimpi kubanga bingiko ekimuko nakolera emyaka 16 era mu bifo ebyenjawulo kubanga bwe nava okuwa nagundi naddayo ninsoma ate oluvannyuma nfuuka assistant accountant mu ggwanika olwo nga tuli Kyaggwe esinga bagita Kyaggwe ate awo waliwo ate awo ne bankyusaako ate ne bantwalako wa deputy Ssekiboobo emukono era nze nga ndi weegulu era nabo nekukolamu ebbanga ebyo binakolamu kati oluvannyuma badde neeyogerako naye mu bimpimpi biwanvu kakati oluvannyuma nenkomawo eno nayagalanga nnyo okudda ewaffe ku butaka nabe nakomawo bangezaako okuŋŋamba badiresa tundi service bwe tugiyita bagireete obuweereza bwange babuleete ate ntandika okuweereza ne bagatya kakati nze nga wenjagala okugenda bisigadde babikolera eri kubanga kyali kijja kummiisa okuvaayo era nendyoka nvaayo nzija nentandika okukola ebyange olunkolera companies kubabalira ebitabo byabwe kiizi oli mubalirizi wa bitabo omukulu oyinza okukiyita bwotyo naye omukadde wakati oyinza okwesanga nti ate embala y'ennaku zino yanjawulo nga balance sheet baziraga bulala n'ebirala ebifaananako naye era ebisigala eri balance sheet akati oluvannyuma nebampitamu nebantwala ne banonda mu municipality ekyali municipal council nembeera accountant wa municipality eno gyetulimu okumala ebbanga era awo nawumulira emirimu gya gavumenti 1993 bwe tudda ku Yamefuga tutandikire wano ku bantu abatasobola kubuusibwa maaso mu Uganda wano abakola ennyo okulaba nga tufuna independence. Abantu abakola ennyo nyinza obutakubakuwa omu naye kyentegeera kyemmanyi kubanga kwefuga kwagenda okutuuka nga ndi mulonzi oliwuza emyaka emeka mukiseera bwe tuba nga twefuga 92 naye nguzaako katono kyokutandika twatandika na prime minister then Kiwanuka olutuyingira okwefuga 1966 era n'abeerako prime minister bwe kyali 61 ombuuza niwalina emyaka emeka naye n'emyaka 22 bitwale bitegeera bulungi sibyalimu byabundi bino ennaku zino byetwamala obukolokoosi nogati ndowooza naye kagenda alonde 22 bwebanga obanga tusobodde kugoberera biriwo oba tugize ekituufu kakati okusookera ddala okuwunya ku kwefuga abasinga okukola ennyo okulwanirira okwefuga bwali bwakabaka bwa Buganda nga mwegaseko n'abalala naye amannya genzijukirako amatono ate agasinga maanyi gabamusisempa abagenda mu lukiiko Beni yagenda kati mugavaayo era jukira nti okwefuga okwera nga kubindabinda era kabaka bamuwaŋŋangusaako 55 ennaku z'omwezi Novemba 3 n'akomawo 55 kati ekyo kirala kati kwefuga kakati awo kwefuga okwo nga kutandisa okwokya ebibiina byatandika ebyobufuzi
ebibina ebyasooka byasinga okukyaka kyali kya Democratic Party DP n'ekya UPC. Ekya DP nga kitandikibwa Ben. Kyatandika Ben yali omu ku batandisi naye balugwa batandika DP omwami gwenzijukira Alifunsi Ntale yabeeranga abatandikira Alifunsi Ntale yabeeranga Mukono. Sebastian Kibuga yabeeranga Kawempe. Waliwo Sekimwanyo yajja luvannyuma kati awo ne Ben awo n'abalala naye abali Alifunsi Ntale beba n'isiyeta bennyini abasookera ddala. Kakati awo kati era kyekyasooka okutaka kati n'obote naye nakinada naye abobote abasinga waliwo bamuyitanga Sserwadda yabeeranga Kyotereeyi abo nabo ne batandika UPC. Kakati awo biranye najja kati obuzibu bwe bwajjira ab'Emmengo ne batakkiriziganya na Ben. Kakati nga gundi ebigendererwa bya Ben yali alaga Mengo oba yali alaga Buganda ng'Ababuganda balabanga ndowooza bakirabanga baga nti gundi Ben ayinza okuba ng'ayagala ate Buganda nga tanyabwa so yali ayagala kulaga ekifo kya Kabaka bwe kiteekwa okubeera nga tuli mu meefuga. Kakati Kabaka omutayingiza mu byabufuzi. Kakati gwekitegeeredde ddala. Kakati omanyi abaga nti abantu b'ensi eno bakalaba Ben gundi Obote n'agenda Emmengo n'afukamira n'aga nti kakati era waliwo n'oluyimba Mengo n'agula eky'Obote era ne wabaawo oluyimba lwagamba okugenda ne Ben ogenda n'omulambo oluyimba olwo lwakyaka nnyo ogenda ne Ben ogenda n'omulambo. Kakati awo Kalumanyeero yatuukira. Kakati Mengo n'etandikawo ekibiina ekirala bakiyitanga Kabaka yekka. Kati Kabaka yekka naye nga yeesigamye kwani Obote naye nga kukakyala Obote yali alina ekigendererwa kye era kyavaayo kiki ekyokulumba olubiri agiragire kubanga oluvannyuma okwefuga kuno okwenkaaga mu ebiri era nga oli amaze okujwetajweta n'afuuka ye pulezidenti yasooka Obote n'abeera prime minister. Ekyo ndowooza wakimanya bulungi. Kakati nga naye oli alina ekigendererwa Obote kati awo iwe wava okulumba olubiri nangereki era n'alangirira Republic. Kakati omwaka ogwo ndowooza olubiri lwalumbibwa 66 kulungi nga twakamala emyaka ebiri nga twefuzi emyaka ena. Kakati awo netugirayi netulyoka tudda ku Republic era buli kimu nekikyuka sizoni zikyuka tutandika okufuna abafuzi. Olina ekibuuzo kyewombuuzizza nti abantu bakitegeera mu kwefuga abantu mu kwefuga kyenjagala okuwulira ekyamazima tibakitegeera oba tetwakitegeera. Olw'ensonga lwaki nga nti twakitegeera ebyajjanga bikolebwa nga byonna bipya kwegamba nga ekintu kipya naye nga baga twefuze bendera ya Bungereza bagikakkanyiza twefuze naye nga era n'olwaleero okwefuga tetulina kutegeera nafe abali lwaki nga nti tulina kutegeera tetulina gundi yagamba nti twetwala gundi nyingi ebituganya okubeera nti twetwala besijja kwogera wano bingi n'ebirabika tetulina freedom tetulina se. Kakati awo Omuzungu akyatutwala tutwala naye tatutwala. Kakati bano abaali badde okwefuga waliwo okwefuga nga kuli awo naye nga tokulabamu lwaki kwekanga tokulabamu kivaamu
naye nga mwefuze wayinza okulya emmere neetawoma naye ngaoli olwikyo naye kwefuga okwo mu butuufu tetwategeera tetwafuna budde ate okusooka n'obumanyi tiwali bunene nnyo yadde n'olwaleero si bunene nnyo tubulaba nga olwaleero bwamu naye nga buli kukujju nze ku ndaba eyange kubanga omuntu nga mumaze okwefugira emyaka ekigenda mu nkaaga kairewo nkaaga naye ngaebikolebwa olukyabiranga biriwo ebi tebwenga nti twabitegeera nnyo awo enkoma oli munange wagati yategerekeka nnyo naye simuwakanyi kubanga naye ndowooza lwaki tekwategereka mu 62 abantu abaaliwo mu Uganda wano lwaki tebategeera kwefuga okwali kutuwirirwa abantu abaliwo mu Uganda lwaki tebategeera kwefuga kusooka mwajjamu ebintu bibiri mwajjamu okwefuga nga Uganda naye elementi yaliwo naddala wano mu Buganda bwe tuli mwalimu obwakabaka kati obwakabaka ng'ekifo kyabwo tekirabika kakati ekyo kimu ekyokubiri ekifo ky'obwakabaka ekyasinga n'okukitabangula ate ne kabaka kwe kumugirawo ddala bantu bitima nekigere ekituga kubanga obota okuwangamusa kabaka gundi ni Mayanja Nkani yali katikkiro ate nga bamunonda muvubuka yali katikkiro era yagenda n'eddamula era yagikomyawo n'olwekyo kakati naddala wano ate ne kalica endala kakati tulaba nti eno batandika okuzzaawo obwakabaka ate abamu nabo bakyakukolwa kakati olwokuba nti twalina enfuga ez'obwakabaka n'ez'ennono ng'ate tezaalagibwa bifo byazo kwefuga tibyone abantu nabalabanga abasigadde ebbali era basigala era ekyokolaba kati wano waliwo ekitundu ekimu naye baali bagamba naye mutuddiza obwakabaka obwobuganda obwobuki tibabufuna kyenkugambidde nti awo akantu ako tukitunulira Luganda naye kinene nnyo okujja omuntu wabadde kakati sebo omwami Ssebuwufu olina ekikaki yenda mugenda nyina eki naye ekika kyange bwe kibaga tikirina we kirabikira nzaniddirawo ekyo badde kimu omuzirango naye muzukulu omuteesasi olaba nange ndi muyanja muzukulu namugera kakete ebbali naye bw'otamanya positioni ye nga tumanyi woojja Obuganda oba olimu nga tuwetegeera kyokka nga tokyetaaga olwekyo bingi ekyokubiri ne bundi eno abeenyigiranga mu byobufuzi okubimanya n'okubiyiga tibaali kugamba era nakati mukirabe bakyali abavubuka muleme gangi kati nebivuge omuyito bwe gujja titugenda n'omu era bwe gukomawo bwe gugwako tuwali agati accountability eriwa gundi tuzze obwenkulu mutugamba nti tulina bwe tutuuse kubanga tosobola kukola accountability nti omwaka guno gukuweddeko wawe tutuuse nga twefuga ate guno era olaba nti nga mwenda ojja okumanyira nti abantu bategeera kwefuga kati bujja kuba bakulabya so nga omuntu yali badde awo aline essanyu lingi nnyo kuomuntu bwokati nkaaga badde njagala nkolaga nti ngaomuntu bwogamba tutegeka Christmas toyinza kusanga muntu ku Christmas nti nebwabanga siwanzikiriza ya Christian toyinza abalala nenkumbi tebazikwata bakuzaki Christmas naye kakati wano ako nako kabe kabonera akatulaga nti wetuba kyetugenda okuserebuletinga fenna tukirimu tutandise okukiwulira tukiwulira oba mukiwulira enzi bwendaba abantu nti sikiwulira nnyo kubanga engeri lwaki sikiwulira nnyo mbeera waka lunaku nebikya netuziba nebikya timwenda luweti kakati awo sirina gundi gyentaddemu okusooka neboteekamu omuteesa essanyu oba otaddemu naye kakati abantu abasanyukira okwefuga
ate bw'owulira bugezi kakati kujja kubeera kindi era ne bwogera kulaba n'ekifaananyi ekibeerayo kulaba abantu era beebo bwenjogera bwenti awo enkoma beebo abalina kyebafunamu kikozese bwenti balina kyebafunamu naye atalina kyafunamu kakati olimu abatalina kyafunamu kitegeeza kintu tali part and parcel kyebusobola kumbala mubategedde kwefuga eri bw'oyogedde ku bwakabaka Uganda nkole n'ebirala ndowoozezaamu nti abantu abaali babadde batutte emyaka n'ebisiibo nga bafugibwa obwakabaka nga bakkiriza mu bwakabaka bwabwe okubajjayo amangu ago n'obagamba nti kati mwefuze mugenze mu Uganda eyawamu ate nga nabali bennyini ebifo tebirabise kujjako ekyalabikako kyali kimu ate wano oba tetwamanya bulungi toyinza kuddira cultural leader n'omuteeka mu political leader kati ng'ono kwini yaziikiddwa ali ye kakozesa ekigambo ekyo ali ye n'eri gavumenti naye eri yo bamwebuuzako bwebuuza naye kakati mbuulira ow'ensikirano obuwanga omufuzi eyebuuzibwa teriiwo sagala kubuuza bantu teriiwo Buganda wano bwetuwuliza Yamefuga nga 8 lwaki Buganda yesooka okwefuga anti kyenayagadde okutegeeza ti bwe bagenda mu lukiiko era waliwo obutakkaanya obwo kyekifo kya Buganda nga tikiweereddwa nkizo nemena kukiyita nkizo tikiweereddwawo bwe kiri kubanga nina kutegeeza nti abasinga okubeera mu nteeseganya y'okwefuga baali bava mu Buganda abakulemberwa Katikkiro kintu ogenda mu lukiiko kakati bwe balaba nga ekigambo gundi wagundi waali nga tebalabika nebagatya fe tujja kwefuga nga munaana ekyo kiina kitegeeza nti okwefuga kwabali tebamatidde tewali nsonga talo ogandi Buganda yefuga 8 ate bali befuga 9 kirina makulu nze ndowooza makulu gavaayo baali mu lukiiko ne batakkaanya Buganda ne yali egamba nti ffe nga Buganda era nolaba nakati bakyakigamba bwowulira nga tugamba nti twagala federal si kigambo bugambi kugifulumya bufulumya kirina amakulu ensi eyekolera ku bya kakati nonokwini ebadde yekolera ku bya njagala okukulaga akatono nnyo akatali mu kwefuga kagundi naye nga kayinza okuyamba omuntu omulala okutegeera tekati bw'ogenda nga mu Roma oba mu Italy paapa yemala kasi katono nnyo ka Vatican naye kali awo oba gwoli otuuseko e Vatican naye abaali batuuseyo bayinza okukubuula kali awo yensi esembayo obutono era wano okugereza ti Vatican yalinganga bwolaba ekibangiriza City Square n'okukkirira okutuuka ku paapa basi naye eri independent nesente zaayo sanjawulo lire zizikolemu era wano mu Bwakabaka baali kuba nakoleramu naye nga ebyayo bya njawulo bya Bwakabaka bibeerako nga bibalira ebyabwe balina ebitebe byabwe balina embuga ate embuga nga z'amaanyi kubanga lwaki nga bali embuga z'amaanyi ebitongole byonna bitandikiddwa mu gavumenti ebisinga obungi bibadde bikolera mu gundi mu bizimbe bya Bwakabaka mu mbuga za Bwakabaka nawano wano bakizaayo ekyawana ekyokusaza
Simusaza bakizaayo naye bakyaliyo kati okuzaayo n'okutazaayo jjawo omuzi kusibawo ndika kuba byonna biri amalagala ebyo kakati ebyo ekintu ekyo kikyaliwo nze we naweerera emikono nga bamaze okugira okugamba gundi manya okuteekawo district era balitwali kawuga embuga eyali eyegomolola nga byonna webiri education we yali eya Buganda ng'era nabo bamwe we bali agriculture mwebyo byonna byaliwo nga baddukanya emirimu gyabyo independently kati omuntu obutamatiko obaawo ninawe entuuse wali batyaki Buganda okulaga Buganda okugita ekyo nyinza obutakikuddamu nti batyaki naye ekirowoozo ekimu kyenyinza okulaba kye baatya ate ndowooza nakiraba luvannyuma wano nga gundi amaze okufuula gundi republic obote jjukira nti oba oyinza obutajjukira naye nze nzijjukira nti bwe bamala okuvuunika gavumenti ya gundi ya Buganda Amin baleeta Lule n'afugira ennaku 6 nga pulezidenti naye era nga kakati Lule ekyamuleetera obuzibu nakati tuddeyo nga bwe twali regioni zonna yazimenya tuddeyo nga bwe twali regioni zizonna zigireki ziddeyo bakati ono omusajja aleese obuzibu buli regioni efune federo yayo eddeyo nga bwe yali kuba nalule era bukyali buli regioni eriyo ebali Western region, Northern region, Eastern region, Central region. Kitali mu gundi yonna. Kakati gundi lulajja okuddamu okutebenkeza Uganda tuddeyo mu regioni zaffe. Ekyo kikyamuleetera akanyamberege. Ne bamusibirako. Era yakombako emyezi 6, emyezi ennaku 6. Era nga kyebatya kyekyo bwoli ekikulu ekiriwo emabegako eri ekyo nakisoma mu history nti Abangereza bwe bajja kuno bwe basanga entereeza n'administration ya Buganda bwe bazimbira naye ate nabalisi banenya nnyo omuntu akwatibwa ku bujja tewaki kubazimbira era ekigambo Uganda bwemanyi mukyapa Guboto apuliriza na magwegwegera omanyi bwekyapa kyava bano bajja ne basanga Buganda kakati bwe bamala okukola gundi yaabwe ebajja kubba tugende Buganda. That was the start. Ekitegeeza emabega wa 1962 ino Uganda yayitibwanga Uganda. Yayitibwanga Uganda. Ngamba balinga yayitibwanga Uganda. Naye nga weyavaawo nabali basooka kulaba administration enteekateeka enfuga gundi zinkuluze eziriwo nga bali ku mulamwa ogw'enfuga etegerekeka era bwe bamatira balyoka batandika okusala ebitundu. Ebintu byakyukirawo oluvannyuma lw'okufuna independence. Tuvudde mu nfuga eno tuzze mu nfuga eno empya. Ebintu byakyukirawo naddala mu bakulembeze abaaliwo nga bafuga abakwatanga obuyinza. Okukyuka nyinza okuba nga siteekedde bulungi naye nyinza okuga nti byakyuka kubanga ekintu kyonna bwe kijja oba okyagamba kizze bwe kiba kikakatikeko ebintu bikyukirawo. Ndabawo amaddwawo okuyaayana kye tubali tutategeera ndala mu kulembeze. Ekikulu obukulembeze bwe bwayaayanirwa era wano ekyokuyaayana tokyewuunyanga muntu ayaayana nekyatagenda kutegeera oba kyatagenda kukola naye okuyaayana kwaliwo
kubanga kumanyi okuyayaana kwali